Thank you so much for joining us. It's Tuesday, the 2nd of the month of July. MWASUZEMUTYA balabi baffe abalungi, tubaaniriza nnyo, tubaagala nnyo era tubayozaayoza okuzuukuka nga muli balamu olwaliro. Abatawulira bulungi, too bad, but it's always hope that keeps us going. So tubeere bagumiikiriza, tugoberere ebiragiro by'abasawo ate tugende tulabe abasawo tujja kuba bulungi, of course nga bwe twesiga ne Mukama. Mubazaalibwa leero, my friend Simon Sekancha, happy birthday to you. Carlton Scovia Nakamya, happy birthday. William Jack to Hamad Kwizera. Ndahiro Robert, Kaheru Julie Trisha, happy birthday. Alina Itwe Rosie. Chola Basalma Nandi, happy birthday to all of you. And we wish you so many years to come. Tubaniriza nnyo, it's Tuesday. We handle health issues. I have a new face on the show and we're going to talk about men's health, in particular infertility, obutazaala mu baami. So omwami sembera, naawe omukyala sembera otegeera obuzibu bw'omwami wo, mulabe engeri gye muyambagana. Mwasuze mutya. Leero tuyina Dr. Frank Asiimwe, mukugu mu bintu by'okujjanjaba organs ezo ez'omunda, babayita ba urologist mu lusawo lwabwe. Bintu byabwe binene nnyo naye ng'afuuka singanyera ne ku birwadde by'abaami ebyo ebibatawanya nga bi prostate ani nga bajja otunyonyola. He's also a member, president, COSASCA, COSEXA, a trainer. Oh, he's a trainer with COSEXA. COSEXA. COSEXA is the College of Surgeons of East, Central and Southern Africa. Nozo mulaba omuntu gwe tulina olwaleero mukugu. Tukwaniriza nnyo Doctor. Nze nsinze nange neyanziza okubeera wano naawe. Gye baliko ssebo. Kale ma. Tuwano batuyita MWASUZEMUTYA. Ntera balaba oluusi n'oluusi lwakuba program ebeera ku ssaawa ate gye tuba tutandikiddemu emirimu. Bize nnyo. Naye oluusi bwe mbeera munafu ne nsigalayo eka kwensibira. Naawe otera okunafuwa nga bulwadde naye kaakati seewulira bulungi. Obukoowu bulwadde ate omanyiriza endwadde ezaffe ziva ku balwadde nga zifunye resistance byonna ne tuziyoola eyo ezitukwata ne tusiga famire ne kwegamba ne lutambula. Obulwadde bw'obuyingira ewa musawo kiba kirala. Ne mmwe mwejjanjaba oba naawe ogenda wa musawo munno akujjanjaba? Ogenda wa musawo munno naye oluusi tubeeramu staboni anti omusawo tajjanjabika. tuli bazibu. Alinga omuganga teyeeganga naye ate atuukayo wa muganga munna amugange nga naye akola olugezigezi. Empewo zo sizitegedde. Tuli awo tuli bazibu naye Mukama alinda akuuma. Okay. Urologist abeera akola ki? Nyiza okuba sibitegeera bulungi. Yes, urologist ekisooka abeera surgeon, musawo yakuguka mu by'okulongoosa ate ku ebyo yayongerako okuguka mu ndwadde ezikwata ensigo tuzita kidneys. Obuseke obujja omusulo mu kidneys ne buzireeta mu bladder abawuleta ureters, then mu bladder oba akawago, then urethra akaseka kajja omusulo mu bladder ne kagufulumya. Kata wogenda mu basajja prostate, entula, sexual organs zonna ez'omusajja zibeera mu mikono gyaffe. Naye n'abakyala kubanga nabo balina ensigo ne balina n'akawago n'ebyokufuuyisa bibaluma nabo tubakolako. N'ebibumba era okwo? Ebibumba biba bidduse nnyo, tusigala mu system y'omusulo. Naye nkola ne ku bya fistula byonna bikugukamu. Ate before that nali general surgeon, kwegamba nzize nga ntambula mpola bwenti. Ate ng'olabika ng'akyali omuto. Emyaka ekyaliyo nnyo. Ngenda kuweza nsuubira kuwummula kugenda eri Mukama nga mpezeza emyaka 12. So olugendo lukyali luwanvu olwange. Otambuddeko nga 24. Awa. Okay, tusanyusa kulaba Doctor. So tugenda tunuulira obutazaala mu baami. Nabo babayita bagumba? Nsooka kusaba ekisonyi okubanga oluganda lwange lunafunafumu. Naye nga lujja kutegeerekeka. Lujja kutegeerekeka. Nange ndi musajja wa Ssaabasajja. Teragamba ba students bange bensomesa nti kasita weesanga mu Kampala ofuuka musajja wa Ssaabasajja. Oba olina omugga gwe wasomoka oba ova waggulu eyo wasomoka Karuma, then Kiira, Lwera awo Katonga. Kati mu kusomoka omugga oluganda lulina okukuba ne lukuyingira. So there is no excuse. Oba olina okuliiga. Olina okuliiga. Wow.
so njagezaako. So abaami waliwo doctor gwe nali njagala n'agamba we share equally infertility, both abaami n'abakyala. It's no longer automatic nti bwe munoonya omwana n'abula, so it's entirely the lady's fault. Kituufu, abasajja tucontributinga between 20 and 30% y'obutazaala in a couple which is not having a child. Then the next 20%, ebitundu 2 ku 100, reasons zibeera because of the two of you, nga bwe nja okujja nga mbinyonyola. So then omukyala n'agattako 50%. So the man is part of 50%, n'omukyala naye alone. Ebitundu 5 buli ku 100. So tulina part ate nnene. Bw'ogamba contributed by the both of us as a couple, beerotegeeza ki? Nga temumanyi kwegatta, wala batabimanyi. Ebyo ebintu byetaagamu n'obukugu. Nja kunyonyola gwe. Bagamba to have to make someone pregnant, you don't need any expertise. It is true. You don't need a lot of expertise. Kibeera Katonda yatutonda nga kintu ekyo kirimu. Naye waliwo percentage abantu baba strugglinga. Oyinza okusanga nga waliwo bye batakola bulungi. Oyinza okuwa ekyokulabirako. Nina omulwadde gwe nalaba not so long ago nga yabeera wano mu Uganda ng'omukyala abeera mu Kenya. Balabagana mulundi gumu mu myezi ng'ebiri. Bamaze emyezi nga 6 tebanazaala. Najja n'agamba tetunaba kuzaala kiki. Kati awo olaba first and foremost they are not meeting often enough. And that often enough tugamba nti at least emirundi 2 mu week, at least 3. Generally speaking. Kati bw'oba ojja just weekend or at the end of the month or once in 2 weeks or once, if you are lucky, kijja kubeerawo. So abasinga kibeerawo nga tebakirowoozezaako. Naye bwe babanga batandise okufuna obuzibu, ezo ze issues ezisooka ez'okudealinga nazo, mwegatta mirundi emeka, mwegatta mutya. So they are there but not for the majority. Emirundi tukitegedde ate okwegatta mutya? There has to be walina okubeerawo adequate foreplay. Foreplay kwe Abaganda bakiyita kwegazaanya. Kwetegeka. Kubanga omubiri gw'omukyala gulwawo okukolezebwa. Ate bwe guba tegukoledde bulungi, eriizi break, ebiziyiza biba bikyakutte. Ku cervix kuna baana y'omukyala kubeera mu plug, mucus plug. Kati mu process ya foreplay omwami ateekateeka omukyala, emiswa gita, ezo zi plug ne zita n'abeera ready. So no releasinga wali wabeera open. Kati gwe bw'ova eri n'obusungu bwo, kubanga ffe abasajja tulinga kabiriiti tukoleza mangu. Bw'ova eri ng'omaze okukoleza n'otandika n'omala awayinza okubeerawo obuzibu. So foreplay. Naye like I said, nga bwe nagambye, si nti buli omu, the majority of people tebalina nakirowoozaako. Begatta. Because I'm looking at rape cases. Yes, those are some of the cases. It can just be a one-off. Mulindi gumu nekibaawo. Naye kati couple, statistics yentakuwadde, about 15% of all couples are struggling with infertility. Mu basajja mu couples bafumbo baba balina omusajja n'omukyala, buli ku 100 kuliko abantu 15 banoonya mwana. Kati mwabo bino byengamba, they are very important. Muri 85 kuli 100 tebalina nakirowoozaako. Bwe kirowooleza kibeerawo and they are lucky. But the 15 abajje tuli, those are the issues that we talk about. Okay, so those are 2. Any other? Of course, foreplay, like I've said. Penetration. Bo penetrating kikutwalira banga ki okureleasing amazzi. Mu lusawo tukiyita premature ejaculation. Again, mu lusawo tugamba singa releasing amazzi in less than 3 minutes. The 3 minutes zinaba kugwayo. Yo tugiyita premature ejaculation. And again, omukyala batanaba kubeera ready ku receiving. But again, I put a caveat. Kirimu aba struggling. That's why it matters the most. Abalala lero bwatakwasa nkyakwasa. Kati kubana aba struggling, bimu boyina okulaba. How long do you take to ejaculate? How ready is the woman?
then ebirala biringa stress maka. Of course ku ludda lw'abakyala sijja kugendayo nnyo naye naffe ku ludda lw'abasajja ffe wekitukubira osobola okulemwa okuyimirira n'ogezaako ekigaana. Oba ne bw'oba oyimiridde, is it true that that stress can even go as far as affecting the shape, the sperm itself? Wanted very active? Not really. Awo atokyutewala nnyo. Factory eyo eri very shielded, eri protected nnyo, bitono nnyo nga bwe njo obinyonyola ebisobola ogikosa. Stress tasobola gikwatako. Omuntu ne bw'abeera stressed, actually ne bw'abeera unconscious, asobola kurizinga amazzi nga manufacturing bulungi, naye stress affecting ability to perform, libido, okwagala. Kati nga bwe nkunyonyodde, singa temwegatta mirundi eri wansi w'ebiri mu week nga mu struggling, awo stress can cause that. Marital, drama and all that kind of thing biyinza obaleetera obutegatta, kati ne byongera okubalemesa okuzaala. Wow. So entambula y'obuntu buno eri etya? Apparently you produce so many sperms, yet we need only one. So bwembanga nina, if we need, for example, 15 million per release, nembanga nina 3, for example, lwaki abantu bagamba obeera ne low sperm count ekusobosa okufunisa muno olubuto ate nga we only need one? Zeno naye zandibadde 25 of them. Munange omusajja oyo akola fertilization alinga abaana bakulembeze baffe. Omukulembeze bw'aba bajja wano katugaye mu TV station eno, balina okujja abantu nga 10 ne balyoka bayoyooza naye nga twagalako omu yekka gw'omwagala, ate be mutalaba be bangi ababa basoosewo Jimigemera wala abazze abembwa abekwese emiti. That is what the sperms look like. The normal count ya sperm actually egenze ekendeera. Kino ekyasa kya 1900 we kyatandikira, the normal count yali ku million 10. Ng'okugamba nti ina sperms ezimala olina okuba ng'olina million 10 per mil. Katao because of lifestyle nga bwe tujja obinyonyola ne batandika okubussa ne bassa ku 60 ne budda ku 40. Kati tuli between some literature zigamba wetaaga 40 million, literature endala zigamba you need 20 million. Actually the most recent publication zigamba you need 15 million per mil. Naye nga bwe nkunyonyodde omu ku balwadde bange bwe nalaba yali ayina million 9, tugambe billion. A billion. Yali ayina billion ya sperms per mil. Ngali akimwogo. And the interesting thing, yali struggling with fertility issues. Kyali kimulese wange. So you need lots of sperms kubanga ezisinga obungi zigwa mu kkubo. Kati eyemu ono escort n'amutuusaayo bulungi n'asomoka. From the beginning tewali nti eno yegenda okufertilizinga. Zonna zidduka nga bana ba marathon, yolaba MTN marathon. Bonna badduse naye agenda okutwala engule ali omu yekka, naye bano bonna badduse naye. Kiba kyetaagisa omukolo ogwo ogw'okufertilizinga ufune spectators and cheerleaders, kibeerewo kintu bano baliwo okuzaamu olimaanyi ekintu kibugume. Wow. 15 million nga kwezo ate 15 million per mil, ate the normal range is between 1.5 ne 7.8. Katoli ayinza okuproducinga 6 mils. So oyabeera ne million 9 bonna badduka. Botunulira bano abantu nga babeera with so many rounds of that activity, meaning round esooka ebeera very very pure. Mubeera mu sperms nyingi. Kati zisembayo, the more the rounds the less. So bw'oba olubuto terukwatidde ku round esooka kyasazza okulufuna a little bit less. Kati bano bagenda ba moving from one woman to another in a day n'abeera nga yebasinga na basatu. I know. Okay, let's begin like this. It takes about ennaku nga 3 to accumulate enough sperm, enough to get to that range. Era bw'oba ogenda kukola sperm count ng'ogenda w'abasawo balabe enkwaso zo zenkanawa, bagamba abstaining between 3 and 5 days. Kati ezo ennaku zezimala okwaccumulatinga sperms ezimala. Era omuntu bw'aba struggling, bye mbadde nkugamba nti
ababa struggling bakikola batya oli ayinza okugamba nti engeri gye struggling kati kikola buli lunaku many rounds oba oyo kyamanda at least that's why we say at least twice in a week kati wetaaga nnaku 3 za accumulating to that adequate number kati woba okikola buli lunaku every time oba waayo obuwi butini naye fertility is very interesting. Fertilization kwaba bata struggling, even those little sperms can fertilize. So it's not just about numbers ngabo tugenda kwanga tuchogerako, it's also about morphology. Zifanana zitya ka sperm kalinga tadpole munyankwetu kita kayamba kati kaina omutwe kaina n'omukira kakulwe kaina okubanga kaina eno shape kyekisooka ate nga kaina okubanga kazanya katambula ate kaina okubanga katambula in a certain direction si buli wamu, not random motion kati wetwatana katambula lumu tekamagamaga straight kati ezo zitwala engule buno obumagamaga bachiya leaders obusigala mukubo kati buli obugenda straight bugenda okumalako kana katandika nga babula oyinza kuyiso paba nga kagenda straight, it's the one which is going to succeed. Keta agamanyi manji okupiercinga through mere kagenda kameketa ebyokulya biva mu eyo prostate gyetugamba. Prostate wereza omanya amazzi ag'ekisajja gabeeramu enkwanzo sperms ate ne babeeramu amazzi semen. Kati buno obugundi buba buswiminga mu mazzi nga bwobbira mu kidiba oba mu swimming pool. Kati ago amazzi gabeeramu ebyokulya nutrition fructose ziva mu prostate. That is why nga bwe tujja kukola prostate diseases zisobola okuleetera obuzibu mu kuzaala. Kati mwezo fluids eziva mu prostate mwe muva ebyokulya 1 fructose, ekyokubiri mubeeramu zino zikadengezi ezigulawo ekkubo omukulajja aga amazzi agajja mu foreplay pre-ejaculation bangamba bagayita precum nga tona waku ejaculating naye waliwo amazzi agazze kati ago amazzi gaba gajjawo eri mucus plug eri ku cervix tugayita PSA prostate specific antigen getera okupima ng'omuntu alwadde prostate disease or prostate cancer genkanawa naye omusajja alina okuba nga alinamu level ya PSA kati ago amazzi ge gajja nga tonaba ku ejaculatinga ne gajjawo bacteria otaddemu bisabuuni otaddemu eddagala egganda ebyo ne babyozaawo omukulu ayitawo straight nga kati bano abakulu ne bajja ne bagamba mu emotoka muve mu balabala ne babeerawo zikadenge kati bali ne basimbula lumu ku ejaculation. Kati ku ejaculation abasajja ekibabeerako bo bakimanyi owulira nga wenna oweddemu ng'amaanyi emiswa gyekutte oba omusajja aba aweereza asindika ago amazzi gagende nga bw'owandula ffe waffe abalala tumanyi okuwandula oyinza okuyimirira wano n'owandula eri mu mita ku kiraalo ku ttalo newetuweera ente amazzi oyimirira wano n'owandula eri kati bwe kibeera kati prostate eyo ne muscles ez'omu urethra zisindika amazzi initially with such a burst nga bw'osindika balloon bw'otomuka ne guvaamu kati eyo speed yegawa momentum ne gatuukawo ne gaswiminga paka nga butuuse. So morphology bufaanana butya butambula oba tebutambula buli bumeka waliwo kye bayita liquefaction kuva mu state kubanga semeni zivaayo nga ziringa eminyira oba emikwafu tugambe abazungu ab'ennaku zino balya custard bibeera thick initially ne slowly during the act they must liquefy bino okusofteninga quickly ne bibeera nga amazzi so that those guys can swim through. So even the speed at which it liquefies also matters. Oyinza okubanga gwoweereza million nga 10 naye nga liquefaction teriiwo naye nga PSA teriimu naye nga bwo tebulinomu tebutambula bugenda bwetolola tebumanyi kyakukola ate ffe tetusobola bulaba ebwo bweraba because obutambula n'obutatambula bwonna the feeling is the same. N'abakuba blanks there are two ways of blanks. N'abakuba blanks abamu bamanyi nti bo bakikoze aba blanks koze bakoze bati kati nga gali amazzi temuli sperms naye amazzi gomwe gali gana gava mu prostate naye obusigo obukwanzo nga tebuliimu n'oyo naye takiwulira nti tewali kyempeereza naye aweereza naye nga mu mazzi temuli nkwanzo. Kisoboka okugira
n'oba n'enkwanso zokka naye nga temuli mazzi oba amazzi gokka nga temuli nkwanso. Okay, that is a rare possibility. Kisoboka awo betugambye nti balina problems ne prostate. Kati z'enkwanso ziva mu testicles. Amazzi agasinga obungi ne gava mu prostate. Kati bw'oba olina issues za prostate ng'olina prostatitis o BPH oba CA prostate oba ebirala, kati buli bujja ne busanga ng'ekidiba kikalu tekiwera, ate ago amazzi gava mu prostate mwe bulina okutambulira. Kati bwe gabeera matini era kiba kikosa omulimu. So again, prostatitis, prostate diseases ziyinza okuaffectinga fertility. Okay. Naye nga kikyasoboka omuntu alina such conditions okufuna naye mu bugubi. Ekirungi kyekyo nti ekyo kiri easily treatable. Kubanga omuntu bw'abeera ne prostatitis awulira abeera ne symptoms endala. Afuka awulira obulumi wano mu ndira, mu mugongo, kati oyo ajja mu ddwaliro ne tumujanjaba n'awona, kubanga enkwanzo zo zibadde ziwera, kati okuproducinga amazzi mu prostate ne kuddamu na fertilizinga. But the bigger problems which maybe we'll talk about ng'okubeera n'enkwanzo nga ntuno nga bwe tugambye 20 million and less than 20 million oba the abnormal oba waliwo abalala nga talinaamu wadde, that is the slightly harder problem to treat. Naye all problems first of all need to be diagnosed, then tufune tusobola bikolera ki. Waliwo abazaalibwa nga talina? Yes. Enkwaso zino omuntu atandika ddi ozifuna? From birth aba alina enkwaso? Nedda, zijja otandika okuvubuka puberty. Naye zibeera mu forms, premature forms. Kati bw'ofuna testicle y'omwana omuto osobola okusangamu premature forms of testis. Abavubuka balina a very early period of we call it prepubertal spurt. Ku myaka ng'ebiri awo, myezi 18 kutuuka ku myaka 2, bavubukamuko katono. Kati oyo ayinza okufunayo ka sperm butini. Naye generally sperms zitandika kubeera active produced ng'ovubuse in the puberty 12, 13, 14, kati awo ku 18 obeera wakabi. You are almost closing into the peak of your sperm production. Omuntu muba during the act, at the climax of it, omuntu kumwembi musobola okutegeera nti kati kikuteera? Nedda. Kati abantu bigamba mwe munyumirwa bunyumirwa ne mubirekera Katonda. I knew I made it. Kubeera just nga bw'oyagala okunyuma emboozi naye tolina bw'okimanya. Ejaculation which has led, or an organism which has led to a conception, and that one which has not led to a conception. Conception is in various stages. Ekisooka kubeera fertilization. Fertilization okubeerako eggi, omukyala alina okuba nga producing eggi weeriri ne sperms nga zituuse. Ate zirina olugendo. Kati olugendo olwo ziyinza okusigala mu area eyo for another 12-24 hours. Naye eggi ly'omukyala lyo lisigalawo for 72 hours nga lirinze. Kati bwe limala kubeera fertilized ate ne litambula ne libeera implanted in 4 days. So changes osobola okuwulira mu mubiri ziyinza okutandika mu mukyala, zisobola okutandika mu nnaku maybe nga 4 oba wiiki nga implantation yebaddewo. Naye ku fertilization awo bonyumya mboozi. Fertilization and implantation are different. Enjawulerwa. Fertilization is when the sperm meets the egg. Meets and enters. Kati sperm bweyingira nga bagalawo oluggi. Bali ba cheerleaders nga bafuuka mmere. Bafuuka mmere. Then kati ng'eryo eggi libadde fertilized zitandika okutambula. Ne liva fully fertilized fallopian tube eri ku fimbri oba ne liyingira fallopian tube ne lijja paka nga lituuse uterine lining ne libeera implanted. Kati olwo kitwalira ebbanga 4 days. 4 days. Ennaku 4. Awo notandika owulira effect. Oyinza n'obutaziwulira. Naye hormones awo zitandikira okubeera tested. That's why bw'oba oyagala kutestinga nina olubuto sina lubuto at least 4 days post the act, or to be on the safe side week. Kati awo hormone gye bayita HCG yetandika kubanga kati eryo liba linoonya placenta implantation litandise okufuna emirandira, omusaayi gutandise kuva mu maama nga guliyingira, kati ezo hormones zetunoonya mu musulo oba mu musaayi. That's when you can confirm. Naye twayegase jjo kati checking oba nina kiba tekinaba kubeerawo. Waliwo abagamba nti oba omufunisizza, for example omwami ng'afunisizza omukyala
akoowa nnyo otulo tumukwatirawo ekikola bwe kiba kinyumye olina okukoowa whether afunye olubuto oba tafunye lubuto. The act of ejaculation takes up all your muscles. Waliwo exercises bbiri which should be recommended to men. Swimming, it takes on all your muscles of the body, and an ejaculation. Your lungs will contract, your neck muscles will contract, your bums will contract, your toes will shrink, everything will work on you. Now, if it has been enjoyable and the climax has been good, ko ne webaka. Era bano abagamba simanyi rounds nya eri ebate yakumaze bulungi. Eyokusooka singe kumala bulungi, you are knocked out. Sina life eno jetu ekotukayo sawa 5 novayo 11 rounds mukago bozi ofuna budde kiwazikola. Oli mbuzi. Emu ebe kumala. Emu kasita ojetegekedde. Muvudde ku makyamu kyogerako omwe wabu message mweyoyota watuukira nga muli ready. You get knocked out ono nagwa wano ono nagwa wali paka ng'alaamu ekubye bw'ofuna chance n'ogiwulira. So doctor, abantu abaisanga nga tebalina nkwaso or spams, abo problem ebeera eva ku ki eba Katonda yamugerera, is it a disability? Naye katulabe ekyo nga tukomyewo, and how best can we help them? Now tugenda tutandikira nga tukomyewo. Let's take a break. Ndine Dr. Frank Asimwe Tobao. Okay, thank you so much for keeping it NTV Nespark TV. My dear Mona Amina Nambalira, happy birthday to you. May God continue blessing you. I don't know how many you've met today, but whatever it is, webale era tukuyoza lezo kutuka kuluna kuluna. Nine Dr. Frank Asimwe tuogera infertility in men. Omwami jali nga ye talinayo sperm. Jebali. Era nga bwe tugambye 15% of couples are struggling. Out of those, 30% is due to male reasons, and out of those men, a number will not have sperms. They're not so many, but they're there. And of course, you know, once it's you, even if it's a 1%, for you it's 100%. Kati abasinga bayinza okuzaalibwa nga tebalina testicles nga tezakka bulungi. Omanyi testicles zino zikolebwa level y'ensigo, ndowooza Abaganda kye bava bazimixinga zonna baziyita nsigo, naye ffe abazikolamu lunaku zino twaziyita ntula, zino ne zisigala nga z'ensigo. Kidneys, ensigo, entula ze za wansi. Kati entula zo mu mwana wabeera mu lubuto lwa maama zitandikira eno waggulu ne zikka. By second trimester omwana tugambe wazaalibwa nga zisse, naye abalala zisigalayo waggulu. Kati eyo factor eba yeetaaga specific conditions to produce. Waliwo ensonga lwaki zisigalayo? Very many. Hormone testosterone yinza okuba nga temala bulungi, oba ziyinza okuba nga zina insensitivity to testosterone. Eyo testosterone y'ekisajja yeereetera omusajja kubeera omusajja. One, ereetera ensigo ezo entula kukka, n'ekuleetera okufuna obunyamanyama at a later age, eddoboozi lideepeninze, ofunye obulevulevu, bald head. Yakoza n'amagulu g'abasajja. Nga gaffe gawera. Wala abasajja nga singa nonkubikulirako wano. So eyo testosterone weba tewera bulungi kiyinza okuleka ezo entula ne zitakka. That can be a cause. Oba gasse ne gafuna infection. Waliwo infection very bad one bagiyita mumps. Baba bagiyita batya mu Luganda mumps. Mumps manyi mambulunya. Mambulunya. Twagiwalako ennyo mambulunya. Amambule gas quality no nyankole. Twagiwalako eyo emyaka egyo naye government eno ndowooza abirwanisa nnyo tetukyagiziraba. Kati mumps ezo zitera okuba mumps eno waggulu ate ne zigenda mu testicles ne zikuba. Testicles ne zibeera nga tezikola nkwanso. Waliwo condition emu abantu abasinga obungi batamanyi bagiyita varicocele. Simanyi oba wali olabyeko, especially abakyala nga balina emiswa eminene ku magulu. Kati naffe abasajja ffe tuno tugifuna mu ntula. Omusaayi oguva mu ntula ne gudda waggulu nga guzayo mu mutima negigejja ne guddayo mpola mpola. Kati omusaayi ogwo bwe guddayo mpola mpola, temperatures, the optimal temperatures, sperms zandibadde zikoleddwa, it's supposed to be 36.9. 0.3 degrees Celsius less than the body temperature. Kyova olaba ffe abasajja wabeerawo empewo nga budduka bwambuka bwekweka waggulu bunoonya warmth, ate ebbugumu bwe libeerawo nga bukka budduka eno temperature.
kyetuvenda kuze tugamba zino skin tight zi body hugging zireke kubanga you are holding the testicles against your skin. Those things we are supposed to be like cows. They are supposed to be going free, swinging nga bufuna empewo bwonga webalira nti kati wano babugumye oba wanyogoze kati all these nga bwe mbadde nkugambye muba mwasula underwear ziri ezaffe ze twali tumanyi naye the lifestyle maybe I can talk about it okwambala engoye etwambala zi undies zi laptop ngeri wano zino rooms factory workers that is why the sperm count generally across the whole world has been coming low neriva ku million 10 nezigenda ku 6 ziri mwana katugamba 2 oba 15 ugenda kwechusa tugenda kugamba nti the normal one is actually 2 millions awo nga fertility ebuze ensi yonna awo that's when the studies will show that the majority of men are infertile. So endwadde bagita varicocele omusajja afunamu pain mu testicles bujja ne bugenda naddala nnyo ng'akoze exercise adduse obulya nga bumuluma bumutujja. That's varicocele. That is another one of those problems. Workplace, woba okolera katugambe mu factory or anywhere where there is a lot of heat around your groin area, that can affect. Nga wengambye bana basajja bateeka wano laptop bakola kya bwerere. It is the new cause of infertility. Lwakuba companies ezikola laptop cannot come out boldly tugamba naye nkusaba taata wange laptop gijje ku lap giteke ku meza teke ku meza bana bagifuna lap ate nabuno obupale bwe twambala bu tight tubukendeeze tebutuyamba obuntu bw'abakyala mpozi nga family ogimaze nga nze nabimala kati ka tight nyinza okambala naye bw'obanga okyanoonya abaana kendeeza ku tight. Those are some of the conditions which cause enkwanzo okubeera ntono oba obutabeeramu. Ate endya that's just additional. It wouldn't be a very bad thing. Era kujjako ng'omuntu struggling naye an average normal person having an average diet picks up zinc biki naye tekyetaaga nti simanyi ogenda ofune supplement biki unless you are struggling. But if you're a normal person, an ordinary diet ya bulijjo ebeeramu ebiriisa ebimala. Okay. Waliwo abagamba there are certain things they mention, things like kumeketa ebinyeebwa, it can kiyamba ku prostate n'amazzi okuwera ne muwogo oyo ndooza just ayongera bwongezi maanyi climax ebeere nungi naye muwogo ali bulungi nga tebiri far-fetched biri awo tewali kinene kibyongerako lwakunyumya bunyumya mboozi naye si byebyo biri awo oli bw'aba talina nkwanzo ne walya muwogo n'amumala mu nnimiro asigala nga kyekyo kati atayina muyina ze manufacturing anti mwe mwatufuukire bakatonda of some sort. You manufacture everything. Atayinaako ddala, that one you declare infertile. Kikyali kizibu ekyo kubanga eyo factory katonda wali engeri gyagikola era tukoze transplant ensigo bagezaako batransplantinga mitima naye testicular transplant ekyali nzibu. Eyo factory is very very delicate ogikwatako, so omuntu abeera ne zero, that is tough awo okutandika naye oyo alinayo kamiliyoni kamu oba kamu kitundu waliwo eddagala lisobola omuyamba kati oyo ayinza okugaaya ku muwogo oba n'alya pumpkins oba n'akola kibi tumuyisaamu nekyongera ezo enkwanzi enamba nekizongera ku maanyi bwe tumukebera netusanga nti buli abnormal waliwo eddagala litusobola omuwa nutritional advice netumukebera oba varicose ayina oba ayambala buleggings biki kati netukyusakyusaamu factory nefunamu engeri gyekola obuntu obulinomo. So those ones with some count they can be helped, but those ones without a count it is still a little bit difficult obayamba ate ife omanyi tetuli basalompa tetulimba ayina ebyamu bya science. Waliwo omwami nga ayina enkwanso ne semena ayina naye nga munafu tasituka bulungi baba oli nga asituka nga naye bino bitonotono. Who is more dangerous? Obeera n'amasasi go luli balimu n'osituka n'okuba ekyasi tewetaaga kusituka nnyo okuba ekyasi nga bwe ngambye eddakiika 3 ziba zikumala bulungi oli omuge omumufunyisa ready. Kati omunafu wakiriko anafuwa n'emundu yo ng'agitadde ku mitwetwe naye atalina enkwanzo oba atalina zimala, that's a slightly bigger problem naye nga kiri solvable. Some of the problems nga bwe nzinyonyodde ayinza okuba nga yalwala ayina okitis, infection ya testicles, TB
erina obuzibu bungi. Ekisooka, in fact, two problems with TB. A blocking tubes kwanza mwe buyita ezitayitamu. N'ekyo tusobola okukidiagnosinga ne tukijanjaba ne tukusala kasika ne tukajjako ne tubugatta. That is doable. Naye TB bwatuuka ate mu testicle zennyini ne causinga testicular failure nereeta manyi TB bw'abaawo oba bw'abagenda mu maaso ennyama ebeera ng'erinomo egifuula engeri y'enkovu. Kati bwetuuka mu factory eyo buli bu tubes sperms mwe zikolerwa ne blocking bwonna. That becomes a bit of a problem. Ate the problem again with the TB etera ku affecting both sides. Naye bwe tugidiagnosing early enough ne tugitreatinga it is reversible. Okay. Tuddeko wali ku ntula zino ze wagambye zitaka. So what happens in a scenario omwana akuze bakitegedde akuze they are over 15 years nti ensigo tezakka? Problem. We say kati mu lusawo omwana bw'azaalibwa aba midwife waliwo bye bacheckinga naye waliwo bye babadde batera okwerabira batera kugamba omwana akaabye takaabye bw'aba takaabye ne kibayisa bubi. Apamye has passed meconium, that's what we say. Tapamye bw'aba tapamye kibakozi afuyisiza. Kati ne mu biba checkinga balina okucheckinga entula zino mu scrotum mweziri oba teziriimu. Ate naawe maama bw'oba omwana omunaaza checkinga weebuli oba tobutya ndaba ebyoli obikwata kati eby'omwana wo lwaki tobikwata. Kati kwata nyiganyigamu olabe nti mulimu obusigo bubiri buba bwenkana ng'akagalo kwa katini kana akasembayo kwatamu oli nti bwe muli. Bw'oba teweekakasa bulungi buuza kusenga oba nyazaala bw'oba batya jangu tukulabe. So ate taata lwaki tetugamba ne taata naye abirimu naye omunange abasajja tutambula nnyo ne tubeekera abamaama naye you are right. Ne taata naye abyenyigiremu engeri gyanyiga ebibi ate abasajja twagala nnyo okunyiga ebintu ebyo. Lwaki bibasiiwa? Nze simanyi naye munange ate sebo waliwo maama wange waliwo n'endwadde ziba zeetaagisa obijjamu naye ennaku zino twayiyayo ebya plastic biri n'obijjamu n'omuteekeramu n'afuna wanyiga kimukolera. Ddamu mpulire. Entula zirwadde zetaaga kuvaamu oba zirina kansa oba prostate cancer oba biki tuzijeemu tuzisudde tuziwadde embwa ezirye kati ne tufuna ebyaffe ebya plastic bikola bulungi n'oteekamu reason oyagala kwateko awuli nti nkyali musajja. Bate nga abina omugaso mu kuwanirira abina ebisigaddewo. Nedda cosmesis just kulya nti kati nange nga bw'oyambala ekooti bwe bato bwe bawulira naye nga tebiina mugaso biba tebiina mugaso. Kati checking omwana baalina kubanga kiba kyetaaga entula bwe ziba tezakka tuzisse before 2 years before 6 years. 6 years is the ultimate cut-off. Beyond 6 years their ability to function greatly drops. Kati wajja I think asembyeyo twamulongooseza jjo emulago abadde alina emyaka 26 ng'ali awo ng'agamba nze nali sikitegeera maama ng'agamba kirabika oba yali afaanana taatawe nengamba byakika sikirabika. Kati kwegamba abazadde osobola okuba nga tolina naye noozaala bw'oba nga olinaku emu esobola okukka endala nesigala waggulu. Bw'oba tolina zombi tozaala. Manyi omwana abeera waba maama kati gwe ng'omusajja oba olya nti wazadde naye nga waliwo kati taata asobola kubanga naye ye taata naye kanzu ayambala naye nga kwegamba kati n'ekyeŋŋamba bacekinge oba entula ezo mweziri oba tezirimu. Oba tezirimu operation sitwala budde buwanvu 30 minutes 40 minutes 1 hour tugisanga weeri ne tugissa ne tugiteeka awo nebeera mu environment temperature ezigisaanidde weerina okubeera. Kati ono wa 26 yasurvivinze ayinaemu ekola bulungi nedda twagisiza kubanga waliwo emigaso emirala si ku producinga nkwanzo zokka producinga ne testosterone male hormone. Kati kiri ekyokuproducinga enkwanzu kiyinza okuba nga kiri compromised naye ng'okuproducinga hormones kyo kiri okay. Kati it takes two to have this child, this pregnancy. Omwami wabanga yeterezeza omukyala nga tanaba ayina biki ebitera okutawanya abakyala okuba nti be contributing ku infertility.
kati nga bwe nkugambye abakyala ba contributing 50% of the problem. So abakyala ebyabo byate bingi biwanvu. Yinza okuba nga ali abnormality mu bisawo by'amagi gaabwe, oba tubes ziri blocked, oba hormones zaabwe teziri regular, teziri nungi, tebafuna menstruation properly. Ebyabo biwanvu naye abakugu bannanga bayita ba gynecologist babitegeera. So they are the best to discuss that. Naye ebyabwe nabyo. So generally kyetugamba, if there is, and this is very good guidance, bwe muba nga sijagamba nti muli bafumbo kubanga we have got all kinds of arrangements. Bwe muba nga mwegatta with an intention to conceive for a period of 12 months and nothing happens, then mwaka gumu, then awo mugyewo omusawo, kubanga okujja nga omwaka gumu tegunawera oluusi kireeta anxiety ate newaseninga situation. So singa mubadde mwegatta for 1 year, emyezi 12 nga temufunye lubuto, awo mujje. But before that mulindeko mukole bino bye tugamba, mwegatte at least twice, minimum twice, maximum is up to you, at least twice. Naye nga bwe nkunyonyodde bw'okikola buli kiro, package eba tewera bulungi, olina ogiwa ennaku nga 3 ewere ogidelivering, ewere ogidelivering, of course including other things, timing the cycle of the lady, the safe period and all those things. Naye byabakyala ebyo sijja bigendamu, it's not my area. Okay. Kati waliwo alowooza olwokuba njagala kufuna lubuto ne Farida I'll give it the 2 days to accumulate, naye nga dduka eri ewa Jennifer. Oh, you are just shooting yourself a disservice. You're shooting yourself in the foot. Okay. You are stealing from your own barn. What are the other issues eziteerekuleta infertility in men? In men, endwadde nga bwe mbadde I had hinted on it, diseases of the prostate, prostatitis infection. It could be bacterial, it could be tuberculosis, prostate enlargement, prostate okugejja. Eyo terina buzibu nnyo naye etera ku affecting libido and ability to sustain an erection. Because prostate kekalwa. Mu Luganda bakayita baki erinnya ndimanyi mu Luswahili baliyita tezi dume. Tezi is like a lymph node, dume is male, is bull. So kabeerawo bw'oba ova mu kawago, ekkubo ly'omusulo we liviira mu kawago ne lijja ne liyingira mu busajja nga lifuluma. Katawo ku junction eyo kabeerawo nga kenkana n'ekikumu ky'ekisajja bwe kenkana. Kabeerawo nga bwe nkugambye emirimu gyako mingi, ekisooka ka providing a structure ne ka sustaining a urethra ne teewetamu ng'eva mu urethra, ng'eva mu bladder. Ekirala ne kaweereza, ne ka producing a part of the semen, ago amazzi. It contributes a lot from the seminal vesicles, from the prostate. Gavaamu nga galimu ebyokulya, fructose, galimu PSA, galimu antibacterial, byonna, and at the same time providing a media y'okuswimingiramu ekidiba mu ebiswimingira. Ate n'ekirala ku ejaculation, musajja bw'aba ejaculating kagenda ne ka contracting okukamala very quickly, ne ka ejecting sperms ezo in the right direction. And third, mixed combined with that, ne ka closing bladder eri waggulu, amazzi ne gatadda mabega. Sperms zibeera manufactured awo? Sperms ziva mu testicles ne zambuka during the ejaculation, zambuka naye bwe zituuka wali mu prostate, ate prostate neeyongeramu amazzi ate nezipushinga. Mbadde manyi mu tests bakolera mu semen. Semen is the word for what finally comes out. Ekivaamu amazzi agafuluma bagayita semen. Naye mu semen mubeeramu sperms and other fluids and other components which makes that semen. Okay, byonna bibeera wansi mu tests. Testis muvaamu sperms, kati amazzi amalala agatalimu nkwanzo ne gava mu seminal vesicles ne mu prostate ne byegatta ne bifuluma. So our prostate ne bipushinga in the forward direction, ate ne closing eri omusolo gwandivudde. Abavubuka abamu babatanaweza myaka egyo alowooza nti bwenigatta n'omukyala nyinza omufukira omusulo guno gwa bulijjo. Tekisoboka. Breaks zisiba eri ng'omusulo gwa bulijjo tegusobola kujja. Ne mu bakyala same story. Abakyala ebyabwe birimu obukodyokodyo. Asobola okuyira
asobola okuyiira omusulo kankikomyawo gwe nolowooza nti kino ekidiba sikirabanga nako. naye gataba susu. It can be susu. So mmwe temusobola? For us it's not possible at ejaculation. Remember, if I can go side y'abakyala katini, amazzi g'ekikyala gatandika nga mwakatandika at any one point tegalinda climax. So gayinza okuva ku sources nyingi, Bartholin glands, including but not limited to the bladder. Kati omukyala yenga yakutayiminze bulungi ayinza okufukira amazzi omusulo susu nga susu gwe n'ogamba banange kino sikirabanga nako naye nga sebo oli mususu mwotambulira ate. Please don't quote me. Amazzi gempulira wano ku TV nga gatambula gasinga mangi musulo. Ngowira ku TV mbulira ono osimanya alina kidiba atobya tawulo biki that is susu. Doctor, omugejo gu contributing to infertility in men, obesity? Yes, it does. Obesity has very many effects. One, it actually knocks out your libido. Two, wairo ebitundu ebyo byekyama abasajja bannanga abageje nnyo mujja kunsonyiwa naye ennyama zino waliwo engeri gye zibirya ne bibulira eyo wadde bwe biba binyiize bisobola okuvaayo naye biyinza obutavaayo bulungi omugejjo kutayima eriwo ositula olubuto bw'okirowooza naye n'okwo okusitula kuyinza okulema performance enakwira grossly reduced, not in all men but in men who are struggling. That is one of the problems that probably needs to be solved. Temperature, the temperature around the testicles. Eberanga embeera giyitiddeko kintu kivudde wano ku lubuto kigenze ate bw'atuula ne kituula ku ntebe kwegamba ne kibika wali headquarter egenda kwesanga nga eri mu temperatures pressure air taliiwo, so it can affect. Of course it also affects the vascular emiswa okuleeta omusaayi okugeja. It is associated, can be associated with reduced blood supply, hypertension, all of which can affect ability to erect and all that. So obesity is not good and can cause or contribute to infertility in males. Okay, and things like diabetes? Oh yes, diabetes, hypertension, ebyo bikosa emiswa, blood vessels and nerves. Ng'omuliro tegukoleza bulungi. Yes, that does affect. Of course, other things like psychosis, oba amadagala, there are some drugs, amadagala agamu getukozesa for various things, nga amadagala ga hypertension can cause failure to erect, can affect erection. All those and psychiatric drugs, they can affect. So these drugs, olumutuziwanga tujanjaba endwadde emu naye kiba kitegeeza nti bw'oba ofunye obuzibu genda ow'omusawo asobola okumanya nti omira ddagala ki lino lina katukukyusizeeko tukuwe liri eddala. Naye omuntu waba nga talina issues with fertility, liri eri causing issues oyinza obulita mujjako kubanga liyinza okuba nga lye limukolera. Naye bw'aba afunye issues, you go through the drugs they are taking n'ogamba lino katuli mujjeko katomwe lino kubanga that is the good thing ku ddagala ly'ekizungu over eddagala ly'ekiddugavu. Eddagala ly'ekiddugavu erisinga obungi teri so much research kumanya liwonya eno endwadde naye erikozinga kino ekizibu tulikendezeeko wano. Kati ffe ery'ekizungu bw'ojja ntugamba okay, this is a known side effect yalina eddagala kati likuggyeko. Naye bw'oba onywa ebidomola by'omululuuza oba ddagala ki ng'ojanjaba pressure ate amaanyi g'ekisajja ate cancer ate prostate toba tomanya effect yabyo yeri eddagala ku endwadde ng'ezo. Okay, so oli bw'ajja nekyo oba okisuubira, so you stop it immediately. Okay, essimu tuziguddewo because I know most of you have a lot of questions to ask, so tuguddewo, you start right about now okubuuza omusawo. Hello, Wanji Sebo. Hello Sebo. Hello, tukuwulira mukwano. Hello. Yes Sebo. Jebaleko. Kale nawe jebaleko, tusambyeko so we can pick more calls. Bade okuza ko dokitoyo. Gundi. Wanje, you see Bolandaga, that is what happens. Your call dropped. Kubanga, I mean, before you could even
say whatever it is you want to say, but try and call again. Omnala, hello. Hello. Hello, Nyabo. Wanji sebo. Jebaliko Nyabo. Kale jebaliko naawe. Nsonyiwa okuba the contract to judge at the end of the show. Wanji? Etajja kwerabira. Mpozi nga gweyagala okudduka. Naye gamba asigaddewo anaawandiika. Hello? Sijiba wakati because when jiba went immediately you start calling and simanji mbamba ate ngoreda ali wana. So at the end of the show you'll get the number. Hello? Hello? Yes, what's the difference? Twasuze bulungi wasuze otya sebo. Yes sebo. Nze mpate njagala omusawo sangaze. He's 6 years rock boom. And other energy drink. Okay. Manipulate like that. Okay. Kale so. Energy drinks. Wewe nnyo kibuuzo ekyo. Siina bukakafu oba rockboom ina effect ku maanyi g'ekisajja oba nedda. Naye ebyokunywa ebisinga bituyamba ku mood. Okay? Obadde tewewulira bulungi oba okooye ne bikongera ku maanyi. So generally speaking ne bikuyamba okusobola kukola ekyo kibadde kikulemye kyobadde onafuyemu. So kiyinza okuyamba ku performing kubanga ekikolwa ekyo kyetaaga maanyi. Naye directly ku ability to erect oba okusobola okuyimirira simanyi oba kina effect oba tekina effect. Okay. Omukyala abuuza, my husband's performance is okay, but his penis can't stand straight before I could get some pain when entering, but I learned to handle when he's penetrating. Can it be handled? Absolutely. Ekyo tukiyita Peyronie's disease. Katutandikirawo nga tukomyewo. Kale. Okay, we are taking a break. Please don't go away. Tukomawo n'ebibuuzo byammwe. You know what to do ku ssimu bw'okuba please to not to waste a lot of time. Kendeeza eddoboozi ku TV, please. Tusobole okuwulira, then you can increase and listen to what the doctor replies. Tova tukomawo. Okay, thank you for keeping it here. And in Dr. Frank Asimwe twogera ku nsonga z'abaami, especially infertility and your ability to do those things. Abamba biyita bad manners. Yes, doctor, tubadde twogera ku mukyalo oyo omwami we ebintu bimusobera oyina condition bw'ogiyise. Yes, tugiyita Peyronie's disease. Kati penis y'omusajja eringa sausage. If you have eaten authentic sausages, bizibeerako ne wrapping kalinga akaveera. N'endowooza era baakola sausage eyo kwe baali bakopa ku human organ eyo. Kati akaveera mu luzungu mu lusalo tukayita tunica albuginea. Kabeera nga kali hard, firm, tough, naye nga it can elongate. Kayinza okweyongera obuwanvu omusajja waba afunye erection. Kati bwe kakosebwa ate bikakosa bingi. Oluusi rough sex, oluusi accident ekikonyeeko. Kati mu kuwona ne kafuna enkovu. Kati elongation bwetandika eno enkovu weeri nga tewasobola kwelongatinga. Kati nga side eri obulungi yo yeelongatinga ewanvuwa. Kati nekaweta nga kadda side y'enkovu. So that problem is common. Omuntu ayinza okuba nga yakosebwa abalala nga yali akyali muto kwambala zipu kusiba zipu n'emunyiga oba abakubi b'emipiira kiki. Any problem. Sometimes it's not known the cause. Naye bwe kibeerawo, yes, it can affect the straightening of the penis and hence the penetration. Ojja gye tuli ne tukasalako egyo nkovu ne tugisalako. Temuteekawo ate enkovu ndala munange akali amaggwa. So tugijjako ne tugitunga bulungi oba oluusi ne tukola ku side eri opposite. Naye at the end of the day bwe tukimalira waliwo n'engeri gye tukola artificial erection ng'ali ku table nga tukyamulongoosa ne tutestinga
kateredde oba tekateredde, twongeremu tukwatemu side eno oba tukwatemu side eno. Abeera awulira? Nedda waliwo engeri gye oluusi aba awulira, oluusi waliwo anesthesia gye tumuwa, oluusi tumukuba empiso mu mugongo gye tutera okukola ne tumuparalyze ng'abakyala bwe bakola siza ne mumulongoosa ng'awulira nga munyumya. Okay. Kati eyo guli gye muba mukola okutestinga whether it's back to normal? It's artificial. It's called artificial erection. Tukubamu eddagala lyaffe. Waliwo engeri gye tukitambuza. Mama mutukola ebintu twebakire eyo. So what ogamba enkovu ziva ku bintu ebyo accident biki? So this particular area ey'omusajja eyina okuba so protected. Nothing should hit it hard. Not really. But you're like any part, like you protect your eye. It doesn't mean you go closing your eyes, but you need to be careful. But the part I need to caution with men who are rough in bed, oyinza okwekosa. Ng'okuba eno okuba eri oyagala oli akaabe akugambe nga bw'oli kitalo. Kugenda kwekanga nga weekosezza. Mbalaba nnyo, babeera bangi. Najja nga eri carved n'ebifaananyi. Ate ffe bwe tuba tugenda kulongoosa tukugamba nti so compare ekifaananyi nga eli erect. Bye bimu ebifaananyi eby'obuseegu bye nnina ku simu yange. Era esimu yange abaana bange tebagikwatako. Kati ayina okimpeereza ndabe the degree of curvature. Kati bwagamba nti tenzikiriza ku penetrating. Naye ndaba ku curvature nga eri too much, I will operate. Naye bw'aba kakavinzemu katini, we don't tamper because you could just teach the lady how to handle. Yes, and both of them netwogera nabo. Yes. Okay. You see, with the male penis, as long as it enters and reaches, length doesn't matter too much. It will do its work. Kati bana abepika bamira empeke. Anti ebintu byagenda mu katemba ne recreation. Okay? Kati ngaba situlo obuzito. Nze siri musajja munene. What's the word? Sirina kanyama mungi. Tuli wa six pack. Ne kati akanyama kalina kankolera. Emirimu gyange njikola, abaana mbazadde, ente zange nkama. Kati okubeera ne six pack bikibi bya recreation. So your recreation yayingira ne mu bya sex, unfortunately. How long you stay? Femu medicine in urology tugamba if you can sustain an erection after penetration ngomaze okuyingira for 3 minutes kiba kimala. Oli wakabi. Oli normal. Maximum in medicine is 15 minutes. Waliwo yagamba 45. No. Between 3 and 5 and 15. Average 7. If you can do 7, you're okay. What I tell my men who are struggling, kubanga nina bangi aba struggling with premature ejaculation. If you can sustain your erection after penetration for the length of one song, you're okay. Enjimbe single bungi za minutes 2 minutes 3. If you can do one song, you're okay. If you can do 2 songs, just sing hallelujah and you know you're fine. If enyimba gwe tobala na kubalazi akatambiketo anokyusa ne tape, that is now recreation. Oli mu pleasure kati. Okay. Yeah. So bino bebatugamba mutunde eddagala bwe liti lyongeza size is all. Simanyi sinza gamba nteryongera kubanga si testing sirimanyi naye size is not the important thing. How to use that equipment is what matters the most. Okay. Yes. I see a parent worried here. Is it normal for a little boy to erect every time? How little is little? Omanyi nange wendi mama wange singa kyaliwo yandibadde nga mpita little boy. How old is that little boy? I'm assuming it's about 6 years. Yeah, but generally speaking, boys as young as 6 months, 12 months, 18 Even months. 6 months? Yes, they can get morning erections. It is okay. But I get mothers who fast so much when they don't see the morning erection. It's not a big problem. Of course, we assess to make sure we're not covering over a problem. It shouldn't be an automatic thing in Chibelao. So morning erection, erection ngomwana agenda kola susu is normal. Okujja konga it is sustained over and beyond okola susu, over and beyond the morning. Then there might be a problem. Waliwo gye tuyita priapism. Erection singa erection ebeerawo nesusa ku sawa mukaaga 6 hours of an erection. Either it goes beyond the sexual stimulation which brought it, oba ebaddewo nga toyina sexual stimulation. Kitera kubeerawo nnyo mu baami abalwala sickle cells. It is one of their problems. And other diseases. Abaami abakozesa ebiddagala ebyokwewa amaanyi, waliwo abeekuba empiso, waliwo abamira amakerenda, n'afuna erection beyond. Kati erection eyo webeera maintained beyond that,
jukira nti omusaayi the mechanism tuyinza obutajogerako erection omusaayi guba guli trapped within the penis nga tegufuluma. It is what causes the erection, what makes the erection to take place. Kati omusaayi gwo guba tegufuluma, there is a problem. Sooner or later that part of the body needs to be supplied with fresh blood. Kati tissues ezo bwe zibeera nga zirina omusaayi tegubeera replenished, zifuna kyetuyita ischemia, nezifa. So that can be a problem. So sustaining an erection beyond 6 hours, 4 to 6 hours, is a disease. It's called priapism. Babujanjaba. Tubujanjaba. Okay. My friend told me her boyfriend ejaculates before penetration. What could be the problem? But they have a child. Yeah, of course what she's not telling us is that it's not all the time. It could be most of the time, but it's not all the time. Kati kweyo emirundi lwasobola okuyingira na ejaculating nga amaze okuyingira asobola omufunisa olubuto. Now, premature ejaculation is defined as omusajja okufuna orgasm oba kwe ejaculatinga either nga tanaba kuyingira before penetration or less than 3 minutes nga amaze okuyingira. So oyo omusajja, if it's happening all the time, ayina premature ejaculation, and there are many things we can do to help him. Apparently, mpulira, you don't have to penetrate to make a woman pregnant. Oh, you have to penetrate. Mbune bobo yenga kumusami, for example, it can find its way there. Sitole. So sitole. It has got to be, anti kati kugambye, first of all, mucus plug inokusooka eveeko with the pre-ejaculatory fluid. Waliwo okupanwa ekubo. So oyina okuyingira, kyenvudde ngamba nti oyina okuyingira for at least 3 minutes ngo ogaziwa kubo, ng'okola ekubo n'olyoka ejaculating, and that is why the penis must be straight. Waliwo condition gye tuyita hypospadias. Kati hypospadias ekubo ly'omusulo ate lyerimu nerya sperms liba nga teriri ku tip wano, liba nga liri eno wansi. Kati abaana abo baba balina obulwadde bazaalibwa nabo baba tebasobola ku impregnating kubanga amazzi gafulumira wano, galina okufulumira wali nga galininze ne cervical eye. Kati oyo bwagamba nti yagayiwa wano ku bisambi nenfuna olubuto, abo olubuto nga yalujja walala nga lusibye ono baaba nagamba nze ndi wakabi ngayiwawo wano ku bisambi nakwata nafuna olubuto. Abaana abo bangi ababeera ne that condition. Si nnyo, naye engeri gye tukolamu eyo department tubalaba nnyo. In a week tulaba nga 2 3, mwezi gumu tulaba nga 4 oba 3 oba 5. Ne tubatereeza. Okay. Abali ku simu, hello. 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 Yes, my dear. Good morning. Morning. Kati mbadde nsaba kubuuza ku musawo. Nze nnyo omwana wange ali 2 years now. Naye alina entula 3. Wow. Like one side mulimu kamu, then another side mulimu bubiri. They like wile engeri gye buconnecting waliwo ka vein. Ka vein. Like ka ball, then a ka vein, another ka ball. Okay. Kale Dr. Kakudem. Yeah, webale nnyo ekibuuzo kyo. It is really very rare to have more than 2 testicles. Okubeera ng'olina entula ezisinga 2 nga ziri mu side emu. Abasinga obungi oyinza okulowooza nti ntula naye mubeeramu kye tuyita cysts, nga amazzi waliwo engeri gye nga bw'ofuna ka balloon n'oteekamu ku mazzi n'okakola bw'oti n'okazinga, so tugiyita cyst, oba it could be another swelling, kiyinza okuba nga kizimba. So omwana oyo kyetaaga ajje tumukole sikaani tulabe ekyo kyolowooza nti ayina entula 3, eyo gyoyita ey'okusatu tugijjemu, tebeera nomo. Naye of course since rare things happen, singa tusanga nti kituufu ntula ate ng'erina omo tetuba teryetaaga gijjamu, naye most likely si ntula, it is a swelling, kizimba. My husband's sperms come back immediately after we have it. I have been with him for 3 years now. Naye omwana akuna amazige tegatambula. Please help. Okay, thank you very much. Most likely both of you need to be assessed, both omusajja n'omukyala. Amazzi ago tegatera kukomawo, bwe gaba gazze tegatera kukomawo. Naye nga bwe nkunyonyodde enkwanzo zibeera mu gayi agafunisa olubuto, naye there is a lot of fluid that is produced
so bwe mumala okwegatta waliwo amazzi agajja okukomawo naye nga galina okukola omulimu gaba gugayingire gagenze. So our most likely problem might be with the lady, but also the man needs to be assessed. So toyinza gamba nti agage bwe gatuuka akasozi galemerwa akasozi ne gakomawo gabulamu giya nedda, engeri gye gavudde eri ne gafuluma wakiri gayingira ne gakola omulimu. So mwembi omukyala n'omusajja mwetaaga kubeera assessed. 3 years is quite a number. It's a long time. There is a problem somewhere. Okay. So we need to evaluate the couple. Okay, Alikusim, hello. 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 Yes, good morning. Morning to you, how are you? Very well, thank you. Yeah. Kati nze mbebaza webaza Farida ne Dr. Okay. Olwagundi programu yamu enyumira nnyo ate tuyize bingi. Thank you. Ekituyize kyonna okumusanyusa ekiri Dr. kyatangazizzaamu nti abakyala abamu balimba bafuka musu. ne balowooza abakyala balambu tebalina. Amazzi ino yobuuza nga tugalina. Kale ekyo kyebaza atulisa kitangazizza. N'abakyamukirira bakimanye kyongeremu ku munnyo. Kandi mbadde ngamba nnyuma wano ne mbadde nnyuma wano ne Farida ne ngamba even normally katutune volume mu bitundu by'ekyama eby'omukyala mubeeramu ezo Bartholin glands n'endala naye at the very most yinza okubeera ne sisi nga 10 sisi 5 ne sisi 10 for example wopima glass banange ino glass ya sisi 2 this is 200 so mils 10 is like here 10 osobola n'obutagiraba kati sebo okutobya obuliri oba weetaaga lita namba the only organ in that area esobola okukipinga volume eyo kawago musulo ate akawago kaba mususu oli agenda naye katankira biyawe ng'akwepikira omusulo ne gumuluma ng'akulinze kati ekiseera bwe kituuka n'agamba kamuyire antegeere ng'afuuyisa ng'ogamba bannange kino ate kika ate sebo guba gubuguma bulungi kubanga omusulo guvaayo nga gubuguma nga guli ku pressure bulungi naye ebyo kambireke kubanga but let me also put a caveat. There is no problem, there is no law against that. Byammwe bya muzannyo muli mu kintu kyammwe kirimu amalusu kirimu biki kati oba n'omusulo guyingiremu oba kibanyumire but vaginal fluid cannot be in volumes of liters to soak and wet a whole towel and a whole bed. I beg to differ. Okay. Well, very doctor. All right, Alikusim, hello. 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 Yes. Ati Farida baba ntumere. Kale sebo muje bareko. Ngalashi de baba nako ko farm. Bade ne baza program ya mwetekira ne munye badite. Kale sebo. Thank you. Thanks for the program. I would like to ascertain something more from the doctor. There is something weird with me. Last night I had a discharge of semen without sexual dreams. But I woke up in the morning when my pant is vigorously drenched. Doctor, do I have a problem with my prostate? Or I'm kind of nervous and I get signs of not holding back urine nowadays. Every after an hour, I feel like peeing and I don't understand. It's okay, I understand. That's my world, that's where I live. So I have picked the problem. Ekisoka is not a problem. Okufuna ejaculation nga tofunye dream is not a problem. First of all, we don't remember all our dreams. But also to have an ejaculation without a dream is okay, it's normal. So you are normal, unless it's happening every night. But that little part shows that you are normal, there is no problem. The second part, issues with passing of urine, that one we need to investigate. Kubanga kisinzira ku myaka, how old you are, bw'oli mu bracket y'emyaka
ana atano, you may be having a problem with your prostate. Naye problem with the prostate si causing ejaculation without a physical stimulation or a dream stimulation. So those are two problems, those are two issues. One is not a problem, the second one needs to be investigated. Okay, so agenda labo msawo. Aje wange njamulaba. Kindly ask the doctor about men that go for over 6 rounds. Is it a bad thing or normal? No. Chiringa mukwano gwaffe kiprotiki. Nadduka. Bimunyumira. Ate abisobola. Abikole. Naye nze atasobola kudduka mayiro ezo tekitegeeza nti siri nomo. Nja kiddamu fe sex mu bulusawo eina parts bbiri. Esooka ya procreation, okusobola okuzaala. Fe mu lusawo twetaaga dakiika ezo 3. Olinga ali ready omuweereza up to 15 minutes. Beyond that is for pleasure. Kati if your sex is for procreation, 3 to 15 minutes are enough. If it's for pleasure, 1 day, 2 days, nga mukyakikola, it is up to you. Naye it has its own side effect. The side effect is gye bujjeeyo bw'oyingira mu myaka egya 5 ana, your peak is going to go down. Abantu bebuuza omuntu yali kalaso yabaaki. Ate nga abasinga abeeramu engeri y'enhancement. Waliwo byanywedde ebyale kati ng'amanyiridde ekyo. Kati when reality begins hitting, nga ne 1 round takyagimalako, it hits him really hard. So amagezi ge nandiwadde abasajja, sigala mu mbeera zo. Tewepika. Bw'oba okola 30 minutes, well and good. Lw'otaziwezezza teweetuga. Ate namwe abakyala mwe mututta, mutupika. Nga mwina experience gye mwajja eri gye tutamanyi, ng'ogamba naye gwe kikigwe nga toli. N'oba otokigamba naye tukibalabamu. Kati gwe munno w'omusanze, naawe genderaawo. You synchronize. Eventually you synchronize. Bw'aba musajja watuwa dakiika 5, you will synchronize. Maybe detail gye nsobola okugendamu. Waliwo engeri gy'osobola okussa dakiika z'omukyala. Kubanga abakyala bo balwawo okufuna satisfaction. At the end of the day, sex should be about satisfaction of both male and female. Kati gwe omusajja bw'omala n'obeera satisfied, omukyala n'atabeera satisfied. That is one-sided. It can be excused bwe kibeerawo omulundi gumu. Naye if that's the norm, that's unfair. But there are some things which you can do okussa eddakiika z'omukyala nezikwatagana n'ezizo. Gwe musajja wange ow'eddakiika 3 ne maama ow'eddakiika 3, waliwo engeri gye musobola okujja mwena ne mwesanga awo makatikati. And there are many things that one can do. Like? Yagala biwulira? Katufune simu. Hello? 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 Okay, musambye kabazanyira ku simu mulindeko munazanye edda nga tumaliriza. Hello? 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 Yes, sebo. Mweba kweli. Kale sebo nawe gye baleko. Kale. Ndine Farida. Yes, sebo kumwasize mutya kwoli. Okay, kakati. Doctor, ninakola ku masturbation. Mubuka. Naye bwe nakula nkuka nifulayo omwana. Nozalayo omwana omu? Ekira kyaki. Ate kyasobola kufuna mwana kakizaala. Ningako ku Jenesa. Bakebera nangamba bamukawo manya temuli mu nkwaso. Naye kati gwe tuli abaana bahapo bakyebokera naye ekitabo kikuliseko mbadde nsaba nsobola okukyaka ogezezaako with the same partner gwazala naye omwana or you tried even somewhere else? Twayawukana nagenda samwera nakuokutala. Okay, naye gwe okyanoonya. Kale sebo kale sebo tukutegedde. That's where I was heading, masturbation. Yes, so there are two problems in his question, and his story is quite typical. Ekisooka kya masturbation naye kamalirize kiri kubanga kyo twakikutteko. Bw'oba nga enkwanzi oba kugamba nti teziriimu,
ekirungi toyogedde manya, so I hope you are anonymous. Chances nti oli omwana naye siwo are very high kubanga oba ono obutabeera na nkwanzo kizze bujja buto recently, that's possible. But if you have no sperms in your ejaculation, you cannot father a child. That is as blunt as that. But you need to be investigated in that direction. Masturbation, it's a habit, and a very bad one at that. Unfortunately, it is happening so much. The more unfortunate thing is that some young men say, in order to keep myself safe from girls, let me do this. Now the unfortunate bit which comes is omubiri gwo gutandika okumanyira kubeera stimulated in that way nga tewali muntu mulala. There is no female or human being involved. Nga gwe stimulation yo engeri gyoyaka so ne bwofuna omukyala omubiri gwekanga nugamba banange kino kiki gwe oyinza okulya nti kati omuntu mwagala naye omubiri gusooka kwekanga ate ekyo kiyinza okutwalira ebbanga ng'omubiri tegunaba kumanyira kino ekipya ate nga kyekyandikukoledde. Gwe omanyidde okunywa amazzi oba omanyidde okunywa tonto kati bakuleetedde amazzi oba bakuleetedde simanyi splash biki binogamba naye bino nga sibitegeera ate nga kyekyandibadde nga kyotegeera. So that is what happened. So most men who have had masturbation for long, they have low libido, premature ejaculation, erectile dysfunction, kubanga embeera ebajjidde omubiri gwabwe gwali tegugimanyidde. So my appeal is to one, abaana abato abavubuka, your masturbation mu vehicle, you are tampering with your future. I am working on men who are as old as 40, old as 50. And effect ya masturbation it is still following at 18 years. Yes. The good news is eddagala lya masturbation oba okivaamu is to get on with the normal stimulation. Oba ofunye omukyala, get on with the normal one. Naye ate ekizibu abasinga baali bakimanyiridde eri bw'ajja eno ne bitamugendera bulungi, they continue with their masturbation even in marriage. So you need to stop the masturbation and get on with the normal stimulation. But now this becomes a two-way thing. Singa of course omusajja aba atya okubulira omukyala nti munange nafunako ekyo ekizibu, naye singa obeera open n'omugamba nti nafunako ekyo ekizibu, naye n'abeera involved, because the lady has got to be involved, one in setting expectations, two in responding to your failures. Bw'oba olemeddwa okutuuka ku nkizo at the right time, premature ejaculation, oli n'agamba nti naye lwaki ontawaanya, lwaki ononera biseera, that causes what they call in acting, I think it's called stage fright. Singa oba oyimiridde mu maaso g'abantu okwogera ne bitagendera bulungi, the next time ojja kuba otya okugenda mu maaso g'abantu. So singa oba ofunye premature ejaculation, omukyala n'agamba naye naawe nonera ebiseera, they need to be involved mu kuyamba to turn things around. So that's the problem with masturbation, and it is a very big problem. Naye suffice to say nti omusajja yakolako masturbation, they can comfortably father a child. Nga bwe tugambe, he doesn't require sex every day. That one of that, 1, 2, 3 times are enough for you to father a child. Naye sperm count wagamba nti teziriimu, we need to question kino kyatandika ddi. Oyinza kubanga wakirina in the previous relationship nga oyo omwana yali siwo, so nkusaba ojje tukulabe naye n'oyo omwana mukoleko DNA, unless you have socially accepted it nga toyagala kutankulabye mabega. My husband went through an operation of the tests. Dr. yagamba nti alina cyst. Naye kati tasituka bulungi ate he's always weak in the body. It's not related. Operation in the testis or operation to remove cysts does not affect ability to erect thereafter. They are very far removed. How about if it's an operation gone wrong? Actually, the worst that can happen, kusale of tubes obuleeta sperms. Kata aba taina sperms, aba ina amazzi nga temuli nkwanzo. That could be the complication. Naye tekyafecting amaanyi. Kata we need to factor in other things. Age, other issues like prostate disease, bladder infections, testicular infections and other things. Naye okugamba nti yafuna operation of a testicular cyst nekyafecting amaanyi,
there is probably more to the story. So budget to balabe tujja basorting. Okay, when I get to carrying heavy things as men, I have pains in my testicles, especially when I carry heavy things and do some heavy exercises. The quick answer to that, most likely ayinza kubanga ina kyenabagambe kya varicocele. Emiswa ejijja omusaayi mu testicles ne ziguleta mu mubiri ziyinza kubanga zagejja. Kati bw'osituka, first of all, the standing itself increases the column of blood and the pressure on the testicle. Kati ate bw'oteekako okusitula ekintu kyongera pressure ku miswa egyo egigaziwa nekireetamu obulumi. Naye era kiba kyetaaga tukwase singa tukole scan. We don't speculate. Wojja n'otubuulira the problem, we ask you questions, then we see what tests to do. Tugende tupime kino, tupime kiri. Ate saagala nnyo okugambira ku TV kati bwe genda okole kino, jangu, because there is always more to the story than is being told. And for us, owuliriza omutwale kyakugamba n'omubuuza specific questions, n'omwexamininga n'olyoka omuweereza mu lab oba x-ray oba scan oba ki. Okay. Kale, tukyagenda maaso. Let's take more of your calls when we return. Dine Dr. Frank Asimwe Davao. We'll be taking more of your calls, but first, tulabe ono kyagamba. I was married for 14 years without a child. My husband had known he had a problem with a low sperm count, but didn't disclose until after 7 years. We tried many treatments without success. He even had an erectile dysfunction, as doctors termed it. So he tried out with other women in a bid, I guess, to prove himself. I left, and now I have twin boys. My question is whether this person now in his late 40s can be helped to have children. Thank you very much. First of all, I want to thank her because she still loves her husband, or former husband. That's great. And circumstances. She still cares. Yeah, she still cares, which is good. We care. Men can father children even up to 100 years. And yes. us? 40. Ladies, once the menstrual periods stop, that's it. 48, maybe 50, 46, that's it. But men can continue to manufacture sperms for as long as he can get those sperms to the cervix. Nekatona all this time. He's in his 40s? Yeah, of course. Late 40s? I don't want to promise magic. He needs to be assessed and we see what the problem is, if it's solvable. It could be a simple solvable problem, but it could be a difficult one as well. But it needs to be seen. I just said, Dr. Mugamba, erectile dysfunction. That's like I told you, erectile dysfunction itself is not a big problem. The problem is the low sperm count. So low sperm count, how low? Is it azoospermia, which means no sperms, or is it oligospermia, or is it oligocethenospermia? It means the abnormalities. So we need to get into those intricacies. Can we do something? It is true waliwo enough ebitulemerera nga tetusobola bisortinga naye ate waliwo bingi betusobola okusortinga. So he needs to be seen. Okay. Alikosim. Hello. 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 So nange nina oli otya walayi jebaleko kale mulango muyekka bwati ne jebaleko siri bw'omu nzekka but it's okay yes ebo oneta Patrick Wantoni Kutamagadde ni president wa Premature Ejaculation mu bitasa bantu ku mulamu ogwaleero olina ekibuuzo mwagala nnyo eyebala nnyo okutusomesa neyo yamutuleka tubananga omulamu wae jasobola kumubuuza ku kya masturbation Natina kugenda ku kirala ekya masturbation kati waliwo abasajja awo kyakironya okwerootolera ye yakitegeera okwerootolera ekiro mu birooto naye eba masturbation ate ekyo nga nkivuddeko kati ekyokubiri kyenjagala omubuuza waliwo omukwano gwange eyo yaŋŋamba ye amaanyi ge mangi nnyo kubanga wafuna omukazi ayinza okugamba mbu akoledda ayinza okugamba nti ki nina mukwano gwange yanyuza stole naŋŋamba wafuna omukazi nga agenda kujja mu ssaawa nga 2
asooka n'akozesa masturbation n'asobola okubanga asobola okutambula eddakiika eziwera asatu naye wagamba mbu ajje batandikirawo takozesa masturbation avaayo mangu omukazi namuleka mu bbanga nga tebeeyagadde kyegera oba temitwakugiro kyegera mumula kati mumuyambye mutya kubanga wagamba mbu ajje omukazi amwesunge wamwesunga baba bakatandika nga naye wagamba mbu akozesa masturbation omulundi gumu mutakitanga kajjo ategedde mbwa jjawayo sogeragerako ebbanga kati okutamuyamba kola mutya ng'olabye walayi wange masturbation wano okwerotera eba masturbation banesa nkwaganya nomubyo yakwaga kale beera bulungi okay okwerotolera is wet dreaming wet dreaming like I told you wet dreaming is normal abadde abuuza whether it's also a kind of masturbation but no masturbation obeera weekutteko and you use your I think that's going too much into the moral issues of what it is and what's not. But as long as bobanga webase oli mutulo, the body responds. Naye like we know ebiroto byaffe bitera kusinzira bye tubadde tukola nibye tubadde tulowoozaako. Kati bobanga webakidde obadde ku pornography gyolaba kiba kitegeeza buli kiro nga byokola era olina okuloota kyobaddeko bakyosuubira. So it can be that frequent. Naye naturally speaking okufuna era namwe abakyala bali eka singa baawo azuka nga ali wet tolwana his body responds ayinza okubanga Google yalowoozezaako actually naye oluusi nga takijjukira so it is normal naye nga tekibaddeewo buli lunaku lunaku but I don't think it would be categorized as masturbation. Ono eno mulala gwagambye ekisooka kiri mu kategori ya zempita sitoole olimanya abantu waliwo bye baagala okunyumya okuwoomya emboozi sandyagadde tukigendemu nnyo nga tetufunye what exactly is the problem. I don't like participating in speculation. Bwabanga alina obuzibu ajje emulago gye tuli tujja mulaba we tease out what the problem is and we solve it. We can solve a number of things. Mukyala bw'abajja expecting okubeerako ne munne asooka masturbation mbale nga when you do that okowobeera nga oli abadde n'omuntu omulala. You see masturbation it depends on oli bw'aba yakulira ku masturbation nga gwe yamanyiira kiba kitegeeza they can sustain and then even time when to ejaculate and all that then kati nga bwe mbadde nkugambye oli bw'aba nga kyeyamanyiira kati omukyala kibeera strange so that might be bringing on the premature ejaculation kubanga there is penetration mu masturbation sibimanyi bulungi naye mu masturbation ndoza temuli penetration temuli mubiri gw'omuntu temuli masanyalazi temuli kiri which is supposed to be the whole package experience but the solution is ekifo kyogamba nti kansooke nkole masturbation mayire eno kikolere eno your premature ejaculation will begin improving getting better as you get used to an embeera empya gy'obadde omubiri gwe tegumanyidde. Okay, omulala ku simu. Hello. Actually, if I can just comment, what I realized, what I've met is a slightly different, like an opposite to that. Some men saying, I have sex with my wife, but I can't end. I can go on for 2 hours. If I want to end, then I masturbate and end. To me, that's a more common problem. But it is also because your climax, you were used to reaching your climax, extra corporal, out of the body experience. Or maybe the feeling at this person. Olinga agamba kino kinagwa ddi nze nkole kino ekyange kinkolera. So again the solution is kino kyoba osigalako eventually your body will adjust to an embeera. Our bodies were made in a very interesting way. They adjust to the situation. So kino kikole ate naawe omukyala kyenkatiriza omukyala mukyogereko omukyala yamba omwami mugumireyo embeera nga bwe mu adjustinga mpola mpola. Okay. Hello. Wanji. Wasuze bulungi wasuze otya nyabo? Nasuze bulungi. Kaida nina ekibuuzo. Ye nyabo. Nalinaku like wange naye nga sikozesa ene family planning nga njagala muzaalira ne tubeera naye like for 3 years
naye nga tukozesa any family planning ate nga tetukozesa kintu kyonna naye nasinzinga okukola ki okunzaalamu then kati ntekinga history we yafunako like bagirlfriends nga basatu kati naye bonna talinaayo mwana ate is over like 35 naawe kati ye mugenda kumuyamba musa nze Joan enabwe gwe wamala n'ofuna nze nabivaako nagamba asigenda kukola sikuda kansoke omubiri gwange ngurestingse then ono omulala probably nja kufuna next year. Same issue. Well, first of all, thank you very much. Muntu omufaako nnyo naye yeetaaga gye tukola assessment tulabe obuzibu buliwa. Enkwanso zentono ziri abnormal. Is it an issue of premature ejaculation? Naye kirabika from what you're saying issue eyinza okuba nga sperm count si nnungi. Now we need to look at that. Count temala, liquefaction tewaawo in adequate time, buli abnormal, and then there are various solutions to all those issues. So bambe mugambe ajje mulago tujja muyamba. Okay. Onabuuza, why is it that when I take alcohol I go many rounds unlike when I'm sober? Alcohol is a stimulant. It gets you to do things you could never do when you are sober, and that is one of them. But there's a catch. Toyinza gigenderako the rest of your life. So there will be a time when, one, it fails to be effective, ngeweddeyo akaayo kaweddemu, and now you need to rely on your own internal strength. Ate nga zo tewazi training. Ogendera ku Viagra. Yes, nogenda ku Viagra nenetuuka ekiseera neeremwa, then you end up going into depression and issues. So my appeal to men, kozesa omubiri gwo nga bwe guli mu bunafu bwago, if it is bunafu, kubanga abangi babeera nga bali nomo naye nga baagala eno balabye poni for 1 hour 3 hours naye nga ekyo kyayagala kati n'alya ku bidagala n'akozesa kino n'anywa omwenge nekimuyamba in the short run n'afuna kiri kyalabye ku movie naye nga tamanyi nti ali ku recreation ate kati omubiri gwe gukosebwa. So do it naturally. Bw'oba olinamu obunafu naturally jangu tukuyambe naye nga tokoseza mwenge tokoseza bidagalalagala. Okay. Ate, does withdrawal have any effect on men? Withdraw what? Withdraw, bino bye batugamba withdraw as a family control measure. No, it's perfect. It has no problem. Whether you ejaculate inside the woman's or outside, or no outside, problem. there is no problem. Okay. Hello? Hello? Nze mbadde mbuuza nti bagamba nti buli musajja amasturbating, is that right? Nze Jine Nabweru. Buli omu? Buli musajja, every man masturbates. At some point in life. That's not true. I have never done it, for one. So whether I'm a 1% or a 99%, I don't know. But the body does not need it. It is wrong. It sets your body in a wrong. Of course, nga bwe tubadde to joking earlier on. Abasajja bamanyi okwekwatakwata. But there's a line between okwekwatakwata, okwefiringa, and actually holding and manipulating your organs to achieve an orgasm. I don't think everyone does it. And if maybe they've done it in their youth, maybe they may not, but it's not necessary. It's not necessary. Okay. And you don't have to do it. Okay. Doing it, it's okay at that moment, but getting addicted to it, what's the like any addictive habit, betting, alcohol, WhatsApp can be very addictive. Any habit which has that potential to be addictive. We know there are some neurons, some pathways which are created, and you cannot do without that pleasure. Your phone being on the table for 15 minutes becomes a problem, and then it begins stopping you from being active, having an active life otherwise. And now in this case, it stops you from having an active sexual relationship. Nga for you kekakolera. Now when time comes for you to have a proper relationship, it fails. Okay. Does masturbation also affect women that bad? It affects do women also masturbate? I don't know, I'm very naive. Okay, I think they can theoretically. And it's self-pleasure. Okay. Yes, okay. They do. Now I understand. Okay. So this is the theory. If it becomes a habit and becomes addictive, then when the real thing comes, you won't get pleasure or as much pleasure from what you are used to. Then that becomes a problem. Your man, he's fine,
he's performing very well, but he is not as fine as... He is with you. No, he's not as fine as when you are getting pleasure from self-manipulation. So then the relationship begins becoming strange. Takolera, ogenze wono, you need more than one man at the same time, or like that. So the problem is, once that habit gets addictive and you cannot get satisfaction from the normal exercise, so to speak. But of course, when we move to certain societies which justify each and everything and anything, then my discussion may be short in the foot. But the way God created us, that should be how pleasure should be derived. Okay. Hello, Kusim. Hello. Hello. Hello? Yes, my dear. Good morning. Good morning. Yeah. Yes. Ekibuuzo mangu. Mbadde mmanyi nkubira ku Farida mwasuze mutya. Oli live tukuwulira. Farida kyenkubuuza. Yenyabo. Boyfriend wange buli wajja. Ayagala onsooke mukombe. You don't like it? Twafudde dda avuddeko. We didn't get the question. Hello? Wanje? Oh, hello, Farida. Yes, my dear. Jebaleko Farida. Kale nawe jebaleko. Kati Farida mbadde mbuuza dokita oyo. Nkinanga obuzibu bba wange bwati okayina agira amazzi bwe gagendayo gakomawo. Yakyogeddeko ekyo? Ndowooza kati nga 8. Okay. Mulina mwana, right? Tulina abaana 3 naye siyina family planning gyenkozesa naye n'okuzaala kwagana. Nze nagenda ne bansebera byonna. Ate kwagana kutya nga mulina abaana 3? Wangi Farida? Ogambye kwagana? Nagaana n'okuddamu okuzaala Farida. Ate nga mulina abaana 3 bammwe, right? Baffe Farida. Oko mwagala kwongerako n'ebikyaganye? Bikyaganye naye ng'ekyo ekyamazzi gakomawo. Buli ne bwe gaba tegakomyewo ku ssaawa enkeera gajja ne gayiika. Okay. Doctor abadde akinyonyoddeko. Yes, amazzi okukomawo, it's normal. Gonna nga bwe twagambye, first of all the count, sperm zonna size zigenda okukola omulimu eri fertilization. N'amazzi gonna sige geetaagibwa eri. So galina emirimu gyago. So amazzi okukomawo is not a problem. Oyinza okusanga nga problem ziri enkwanzo ezibeera mu mazzi ago. Eziwera bulungi nga kyekizibu. So yetaaga gye tukebera amazzi. Naye amazzi go okukomawo tekyandibadde nga kyekizibu. Already ogamba tulina results wano mwazaalako abaana 3. But again namona muntekamu ka caveat. Ajje tukebera amazzi ge. Tupima ebintu bingi, tupima volume genkanawa. Tupima viscosity. Obukwafu bwago, thickness, liquefaction. Gava gatya mu bukwafu ne gabufuuka fluid. Then I will kupima count. Tupima pH, acidity, alkalinity, na tupima count sperm ziri meka mwago amazzi. Kati sperm ne batandika ozitunulira. Ziri normal bate ziri normal. Zitambula, there is motility, then there is progression, forward progression. Ozo aspects zona, waliwo aspects nga 10 zona ze batunulira ne bagamba zona aspects ziri normal, oba eno aspect erimu obuzibu, and each aspect has got its own medication. So ajje tukebera amazzi ge tulabaga galimu obuzibu naye ekyamaze okukomawo is not a problem. Kati nga bwogambye nti after the next day mbugazi iyi naye maama ng'ogakebera nnyo otegera otya awo banga tonaba kunaaba olunaku lulamba enaku 2 ekiro kati kumakya that is normal. Ageetagisa gaba galina okuba nga gakoze omulimu gwago. Okay, can a man impregnate a woman without an ejaculation? Doctor said no. Abana nabala Mwagala basatu abala mwagala baki. It is their choice, Faizo, leave them alone. Hello? 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 Wanji? Bambi ekibuuzo kyange mbadde nkyabuuza. Boyfriend wange wajja ayagala ebintu by'okusooka amukomba amale lawundi esooka. Kati nze muli sifunamu bulwadde effect yonna oba kuba Farida dda agezaako okukinnyonnyola naye sikitegedde dokita tanzizeemu. Anti wavuddeko mangu. Okay, then namala and you go together, right? Namala ate ne tugendera enasinyumirwa era akabanga ka last one round.
Okay, thank you. Tukitegedde. Kale awo nze sirikojja ate sijja kukoma ku bya basenga. Sexual experience nga bwe ngambye kisinzira. Everybody abeera ne pleasure according to. Ekimusanyusa. Obwaki ekimusanyusa ate nga mukikanyizaamu, it is okay. Dembe lyammwe. Bwe kiba tekikusanyusa, tekikusanyusiza yogera naye nti kano nno tekankolera sikaagala. Muyiyeeko yakalala. Bireeta ebirwadde. Sole mpanvu naye nyinza ate okulinya ku bigere by'abangi. Tebiyinza butaleeta birwadde, right? It can't. That organ is meant for another place, not that place. Naye awo nkigendawo mpola kubanga nyinza n'obutatuuka e Mulago. Wabyonoonyedda watugambye kubanga let me just briefly say waliwo kye tuyita normal flora. Emibiri gyaffe gyonna girimu obuwuka, bacteria and other organisms. Naye first of all zibeera in a certain quantity. Bwe ziyisa kweyo quantity ofuna obulwadde. Naye zibeerawo streptococci, biki, E. coli. That is one. Two, buli paati y'omubiri erina obuwuka bwayo nga bulimu. Nga bw'ogamba nti eno bedroom ye ewunya kasusu kano ate kitchen ewunya kasusu kano. Kati bw'oleeta, I'm just talking, just generally ensi mu lubereberye kangambe nti ensi mu lubereberye kubanga kati tugenze wala ensi etuuse wala mu lubereberye kyandibadde kirungi buli buwuka ne busigala bwe bwakolebwa bubeere. Kati obuwuka obwo obujja weebuli n'obuteeka webutatera okubeera so okuleeta obuzibu, kukomba, throat infection. Singa kakutanda nobeera nlake omuntu oyo n'abeera nga alina gonorrhea. Gonorrhea of the throat is the worst gonorrhea to treat. Okay? So ebintu ebyo mufune pleasure naye mugende mpola mpola. Sijja kyongerako nnyo kubanga oluusi abantu ekibasanyusa abantu sebo bakola bungee jumping, abalala bakola skydiving. So gwoyinza okulaba omuntu akola bungee jumping nogamba bano basiru kiki naye olinga kimusanyusa. So sijja kigendako nnyo naye kikusanyusa kigendeko mpola omuguwa ogwo guyinza okutuka n'ogwa ate ne tukuba ebiwoowe. Ate with this area sexual partners abangi you never know what you end up with. You never know what you're picking up. So naye yo area kanjirekere basenga ne bakojja. You know that she has reason to worry. Nago amayinja sinabagatuukako naye gye bujja tomanya bayinza okuntikira nti nze kojja. Toyinza tukakasa mtu anagatuukako. Hello. 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 Wanji sebo. Hello, Frida. Wanji. Yes, sebo. Prostate yange bakebera nga yagazuwa okoze nti ofuna treatment yakoze that. Prostate. Yeah. Okay. Okay. Prostate, that's my pleasure. I can speak about prostate for the whole day. Prostate nga bwe njinyonyoddeko buli musajja alina prostate. Bwe tutandika emyaka egy'ekikulu as we age, and usually the cutoff is around the age of 40, every prostate, okay, let me modify that. 90% of all prostates will begin to enlarge at the age of 40. As long as you begin getting grey hair in your hair, nkanyanya, simanyi kiwalaata, the aging process, sinti okaddiye. Kati yo prostate yo ekula nga bwegejja. So okugejja kwa prostate in itself is not a problem. So bwe tukola testing tusanga nti prostate egezze, fe abamanyi kye tukolako tugamba that's not a problem, but we look at the symptoms which accompany an enlarged prostate. Kati bw'otandika okufuna issues z'okufuuyisa mangu teguggwayo, bwe gukwata olina okudduka biki, then the enlarged prostate is causing issues and then it needs to be treated. Naye prostate egaziye nga tereeta buzibu bwonna, we don't need to do anything about it. Suffice to say also that once you clock 40, temana neyabika. Apana, tesobola kwabika. I think the largest prostate I've seen has been half a kilo, 500 grams. Nga teyabise. Naye again size si mattering. Nina abasajja nga ina prostate ina grams 2. Nga talina problem. Naye abalala prostate normal size ina grams 2. Naye abalala etuuka mu 26 oba 22 oba 3.
netandika omufuukira ekirala. So the size in itself is not an issue. Okay. When does it get cancer? Prostate. Again, there is no cutoff mbwetandika bweti. The unfortunate thing about prostate cancer is if it's going to happen, it will happen. And it starts slowly. In your 20s, in your 30s, in your 40s, and then begins manifesting. So as far as prostate disease is concerned, first of all, we know that the prevalence of prostate cancer is highest amongst the black race. Basajja abaddugavu abasinzeeyo prostate cancer bw'oweza emyaka 4 jangu tukutesting. Waliwo test gye tukola bagiyita PSA, jangu tutesting tulabe tandiseko okuscreeninga. Then after that you do it every year. Okay, tulina prostate month, prostate cancer awareness month, the month of November, tugiyita Movember, mustache Movember. It's good every black male 40 years and above to start. But worse still, if you have a relative, a father, we call them first degree relatives, a father or an elder brother or an uncle who has had prostate cancer, you need to screen as a mandate from the age of 40. Early diagnosis, early treatment, curable. Late diagnosis, beyond redemption. Ewona? Bwe tugikwata nga bukyali tusobola ogijanjaba newona. But if it's late, it's not curable, but it can be slowed down. Netakutta nefuuka chronic disease nga pressure, nga sukali. It can be. Naye ng'oba kyasobola okuzaala? Yes. Yes, with a pinch of salt. With a pinch of salt, because prostate enlargement nga bwe nkyogeddeko esobola ku affecting your ability to have an erection. Okay, your libido, your erectile function, premature ejaculation. Prostate bwetandika okufuna issues, those issues begin coming in. So your ability to produce may be hinged on that. Naye ekirala bwe tutandika prostate cancer itself and prostate cancer treatment means we are going to attack and get rid of your male hormone gye tuyita testosterone. Kata ng'omusajja amaanyi g'ekisajja tuba tugakugyemu nga you cannot have an erection. Neddoboozi tandika ofukira omukazi mpola mpola. Tandika kufuna ne hot flashes. Wow. Tandika kugeja amabeere nga akaleego kalwanira ne maama. Gwe tutakaleeka kange nze kano kange. Those issues generally as a result of the prostate cancer or the prostate cancer treatment. Hip. You put on weight. Wow. Dr. Tuvewan. You feminize. No, Tuvewan. N'ebirevu bivaako. Sinyo ebyo bisigaye. Okay, which option are you comfortable giving out your number? Yeah, I have no problem. Which one of them should I? MTN. Abawalide ekizibu bwe bawogera tebamala. Exactly. Bawe ya MTN. Okay, 82 or 77? 72 or 78? 772. Okay, the number, doctor, please pay attention. Ngenda gisoma 772 42 75 61. Njitamu musanvu musanvu bbiri ana mu bbiri nsanvu mu ttaano nkaaga mwemu. Dr. Frank Asimwe. Bwe mba sigikutte, which happens quite a lot, bwe mpeereza message. Yeri ku WhatsApp. Yeri ku WhatsApp. Okay, I'll read it one more last time. 772 42 75 61. Thank you so much for being a part of the show. Today, Encha, inshallah. Bye-bye.